You pass the view there, man. Where? They connect by the phone. One time by phone. You connect it. Then you let them again. Nero achitofunye ekigugu. Achitofunye ekigugu kyonna bwe kigoye. Aba god. Naye byebyo. Ka video. Ari police. Kocha totwera biro tuzza. Ekiro ky'olwaliro twafunye ekikangabwa mutuuze munnaffe ayitibwa Luyima Dennis bwe yattiddwa ng'afumitibwa ekiso. Yafumitiddwa ekiso
Amufumise erinnya lyategeerekese nga ye Pafula. Naye nga mu budde bwe bamufumitiddemu ekiso bayombedde mu bbaala ey'omutuuze omu Olivia Kigongo, mutuuze munnaffe naye wano e Mukungwe. Kati omulenzi oyo Pafula yayombye ne Dennis nga bayombera omukazi ayitibwa Maama Angel. Bwe ne yeeteekateeka mu kuyomba kwabwe n'agenda ewuwe n'ajjayo ekiso mu kumanyaako okutono. Bwe yajjayo ekiso n'ajja n'afumita Dennis oyo n'amutta. Kati nze nabadde neebase wakati wa ssaawa nga 6 ogw'ekiro, kati omulenzi akola ku bbaala eyo ey'Olivia Kigongo kwe kujja n'atukonkona. Ffenna twazuukuse embwangu nga kikangabwa ky'amaanyi okulingiza ng'agudde okuliraana mu lukuubo. Eno yatandise babadde mu mupiira ogwa Uganda Cranes. Embeera bwe yatandikidde kati omupiira bwe gwawedde ne bava mu mupiira ne bajja wano mu bbaala eno okusanyukamu. Kati mu kwesanyusaamu ate noono mukanira we yasangidde nga waliyo omuwala nabo ne batandika okusanyuka. Kati oli muganzi w'omuwala kulaba ono ng'ali ne mukazi we bali mu kusanyuka mu bbaala, ensasage we yavudde genda n'amuleetera ekiso n'amutta. Obudde bwabadde ssaawa nga 7 ez'ekiro bwe twategeeredde amawulire ago. Omuntu waffe omutuuze waffe abadde mutuuze mulungi nga talina buzibu, naye Katonda yatusaasidde nti omutemu twamukutte mu budde obwo era ne tumuteeka mu mikono gy'abo obuyinza. Embeera eyabaddewo ekiro twakubiddwa amasimu ne tuzuukuka ne tugenda tutaayize omutemu. Twamusanze ewaka ewuwe ng'alina n'obujulizi bwonna obw'ekika ekyawaggulu obulaga nti ye yasse omuntu oyo, nga yamutisizza kambe yamufumise omutima, naye nga twamukutte poliisi n'emutwala. Kiyinzika okuba nga bayinza okuba basoose kulwana, simanyi mbeera yabaddewo, naye bayinza oba oluusi nga basoose kulwana. Naffe tukyebuuza ekyavuddeko ennyo obuzibu obwo tekitegeerekeka okusinziira ku bigambo ebiva mu bo bennyini abassa omuntu be bamanyi bo bennyini ekituufu ekyaviiriddemu okutta mutuuze munnaffe. Abantu buli we muba nga muli mu kifo ky'okusanyuka tekitegeeza nti nno buli gwosanzeewo mutte. Embeera tugivumirira nnyo ate n'ekirala mu kitundu kyaffe kiri tuvumirira n'amabaala gasusse. Omuntu yenna nga afunyemu obutakkaanya n'omukyala teyandyanguye mangu kulowooza nti munne yakwana mukazi we. Era tukivumirira nnyo n'abo abasajja balowooza nti agenda kuva mu bbanga olw'okuba asanze omukazi ali ne munne amukuba ekiso okumutta. Kintu ky'okutta tekikkirizibwa, tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Era ebigenda mu maaso tubivumiridde, tusaba obwenkanya. Ebbaala yabaddemu kuba naye tubuzaabuzizza wamu n'abatuuze. Tusaba kyamaanyi akole omulimu gwe ne poliisi etubuulire ekituufu ekyagenze mu maaso si kituufu. Sigga nti yabadde yeetunda, wabula omukazi oyo alina waasinzira yajjanga mukozi, naye nga bw'amanya atula mu kifo kye kimu n'abantu, era kwe kwavudde obuzibu. Ne bbaawe okuliyakitinga kuba ne bbaawe mupakasi abadde azze muzi kupakasi. Ne bakyamaanyi tusaba batuule nga bajje ebikwata ku bantu abo abazunga obuzunzi mu bitundu tusobole okumanya ekigenda mu maaso. Naye omuntu ajja n'amalawo ennaku 3-4 tetumanyi kigenda mu maaso, ne baga nti oyo mutuuze, kwe kuva obutemu buno ne babonyaabonya abaana b'abantu. Eno yatuguddeko kugivumirira ng'abakulembeze. Kibi nnyo okulaba nga omuntu ta muntu munno. Wadde ekintu kino kitulumye nnyo, naye tuvumirira ebikolwa naddala eby'okunywa omwenge, tuvumirira n'amabaala agakola obudde okukeesa,
so ekyo tukivumirira mu bitundu era tusaba abakulembeze bonna naddala mu bitundu eyo okubanga mutunulira kino ekigudde eno Mukungwe nti neeyo kisobola okugwayo. Buli omu afunye omukazi anywerere ku oyo. Ate nawe woba oyina mukyala wo ng'olaba atandise okulalanga bannange ebirungi tebiggwayo ku nsi. Totta munno kutwala bulamu bwe olw'omukyala. Mu bufunze Vincent Segawa yatuyimbira oluyimba nti enswa enjere, enswa etali yiyo nga tewagisaayira gireke. Bali babadde mu bbaala naye nga banywa naye n'obudde nga busukkiridde ate era n'abavubuka abatali beesimbu mu mitima mutuufu bwabanga oli abadde mukyala w'oli ate n'obeera nga afunye omukyala omulala oba omwami omulala n'abakyala tubavumirira okubeera nga balya buli sayidi ayagala ono ayagala n'oli n'atasobola kubeera nga yeekuuma okulaba nga tayingiza tagattika basajja n'ekyo kivaako embeera bweti. Amabbaala mwegali galimu bakyala ate amabbaala mwegali naye galimu abantu abajja okunoonya ssente kati nga ye muka musajja gwasanze oba musajja mufumbo ng'amwagalamu ssente ye olw'amasanyu agali mu kitundu nemuvеттemu ti oba essaawa bweziti bbaala zeggalewo naye amabbaala ga muno gakeesa ate n'ebidongo oli ne bwakuba enduulu toyinza kumanya kuba kati n'ono munnaffe yattiddwa bagamba nti n'enduulu yabadde teyinza kuwulikika kuba ebidongo byabadde bireekaana nnyo nnyo nnyo. Mutuuze munnaffe Dennis Lwima essaawa 6 ogw'ekiro 6:00 oluvannyuma lw'omutuuze era omulala Pafra okumusanga ng'atudde ne mukazi we nga baliraanaganye ne mukyala we mu kigambibwa n'amufunika ekiso n'amutta ebbaala ya mukyala Nabaweesi Olivia. Ekikangabwa kino kyatukubye enkikwe era nkubiriza abavubuka oba biragalalagala oba myenge egisusse bagikendeeze basobole okwepimira kiki bakozesa basobole okwepimira kye basobola okusitula ku mitwe gyabwe. Enkubiriza abakyala obutagattika kuba omwami we oba omumanyi bajja kusanya abaana b'abantu era nkivumirira ekyebbuba erisusse okutta omuntu olw'omukazi. Kigambibwa bano ababiri kigambibwa Nwabiina ono bw'atyo yagenze mu maaso n'abeera nga alwanagana ne munne amanyiddwa nga Dennis Lwima kati omugenzi myaka nga 35 ku ssaawa nga 8:30 ez'ekiro ku kyalo ekimanyiddwa nga Kiyanja Village mu Mukungwe Trading Center. Kigambibwa omwami ono Nwabiine yateebereza Dennis Lwima okumwagalira omwagalwa we oba girlfriend we amanyiddwa nga Adongo Stella era awo nno kwe kusituka n'abeera nga ava mu mbeera n'agenda ewakaawe okumpi naawo n'abeera nga ajjayo ekyambe oba ke twandiise akaso n'akomawo mu bbaala. Yasanze omwami ono kati omugenzi Dennis Lwima ng'asituse naye afuluma ne basinkana mu mulyango awo kwe kumufumita ekiso ekisuubirwa nti kyagenze direct ku mutima era omwami ono Dennis Lwima n'afiirawo mu Bulaga. Poliisi yaffe esobodde okukwata abantu bano babiri okuli omwagalwa gwe twandiise Ndibassa mu nsonga eno ssaako ne Nwabiina Pafra era balina ku poliisi ng'okulonza kugenda mu maaso ssaako n'okuba nti n'obujulizi obw'enkukunala okuli akaso akakozeseddwa omutemu ono nako tukafunye katuyambeko mu kukuŋŋaanya obujulizi okuluma abantu bano mu kooti. N'ekibi nnyo nti abantu mu mukwana ate bajja mu kuttiŋŋana. Omuntu bw'okimanya nti nno atandise okubaako n'omulala gw'atambula naye osobola okukivaamu mpola mpola kuba bano babadde bafumbo nti oba balina yadde empeta. So kibi nnyo tusaba abantu baffe abaagalana abali mu mukwana eyo okubeera abeegendereza obutava ku mulamwa kutuuka na kujja bulamu bwa muntu mulala.